Okay, tukwaniriza ku The Mighty Channel TV olunaku olwaleero olyotya bigenda bitya bitambula bitya. Welcome to the show. In case you're not good with Luganda, welcome to the show one more time. And we are live on The Mighty Channel TV. Wherever you're catching this show from, big up on yourself. Of course, stories that build up and from different people. And you know what is happening and all those things we bring you live on this very channel. We are live on our YouTube channel, that is Mighty Channel TV, and also live on TikTok, Mighty Channel TV. So you can follow us right there. Okay, I have the man of God. Man of God yono musajja wa maanyi nnyo akubye endongo ate nga y'omu ku basajja gamba abatalina problem ekintu bakikwatira ddala ate nga bakitegeera kiki bakola. Tukwaniriza kushombuliza kuba tulaba tugende mu maaso. Yes, abatulaba mbabuuzaako Mukama ye bakuuma ne mubeera nga mukyassa omuko ogw'obulamu. Bangi batugenzeeko naye ate ggwe oli mulamu, si lwa maanyi go, si lwa ssente zo, naye lwa kisa kya Yesu. Amannya Nelson Mawejje ate nga ndi mulongo Kato. Nzalibwa omwami n'omukyala Ssaalongo Ssentamu Samuel Omugenzi, ne maama wange waali Mary Namuli. Agamba atya mami? Mami mulungi nnyo. Ali ludda mu kibuga mwali? Asula kitukutu ekira. Ekira kitegeeza mami mugagga, eyo ssebo bagagga ye basulayo. Ekira kisa kya wamaanye. Mami tukubuuzizzaako nnyo, simanyi oba interview eno n'ogiraba, naye tukubuuzizzaako nnyo, weebale kwasaganya. Owange bigenda bitendongo eri etya? Endongo nnungi nnyo, Mukama olw'ekisa kye tutambuza kye tusobola okukola, because byonna bye tulina okukola Mukama balina okubibeeramu. Amina, that's amazing. Stories mpitirivu nnyo ezikwetoolodde nga Nelson Mawejje Kato. Njagala tusookera eno. Oyina collaboration n'omukyala gwe bayita Nantume, Maureen Nantume. Maureen Nantume mufumbo. Okwanjula kwe tewakulaba? Oli omusajja? Yes, Mr. Muganza. Gwali naye? Yeah, gwali naye. Naye ayina omwana omuwala. Oyagala kuteekayo proposal? Twogerako bwogezi. Omwana omuwala omumanyi? Mumanyi Whitney. Pamela Whitney? Yes. Beautiful like that. Ngenda bugeza teke proposal. Yakunsawo obukadde 8. N'omuwala kasita asiima ajja agenda, nze mama ndeka musajja wange gwennoze. Omusajja wange gwennoze abangi babadde bangi. Okay, owange kolabo ya Maureen Nantume wagifuna otya? How did you guys become, friends with Maureen Nantume? Mpozi olumba lume lugenda lutya? Bw'omusaba kkiriza Mukama kuwulira, linda akaseera ke takeerewa era nga takeera nedda. Linda akaseera ke ekyokuba nga tannabakola tekitegeeza yeerabidde. Linda akaseera ke. Eyo mbi. The collaboration was so nice. Linda ekiseera kye. Yes. Nelson Mawejje featuring Maureen Nantume. Yes. Oluyimba olwo walufuna otya? Let's begin from there. Kati oluyimba olwo nalina oluyimba lwange ekisa kya Yesu. Ekisa kya Yesu kingi oba mbi kyasukka, kuba bwe ntunula gye nvudde newuunya. Obukuumi bambi Mukama oyo bwantaddeko, nze okuba kati nga ntemya ndiwo lwa kisa. Kati akayimba ako nakakola mu studio ewa DMS Records. DMS nga kadda? Yeah, it was nakakola 2013. DMS naye wadda musajja oyo. Kati bwe nakola akayimba ako
nze nakawandiika nze kennyini ne ntandika okukayimba mu church ne nnyimba ne mbeera nga nkayimba kumba akayimba kaliko amafuta kaliko n'ekisa nakayimba mu church nasooka ne nnyimba mu church eyasooka abantu ne basanyuka ne kakwata ku bantu akayimba ako bwe nkayimba abantu banfuwa ssente kati olabira ddala ng'omuntu aliwo lwakisa katuula ku mutima gw'omuntu kati omwo mwe nafunira abantu ab'enjawulo nefuna omwami omu sijja ku mwatula no mannya ne mufuna bambi nanjagala nnyo kati era ne ŋŋenda ne bampita ne mu kyaki endala ne nnyimba omwo bwe nayimba omukyalo omu nga mmaze okuyimba n'ayimuka naawe obujulizi naŋŋamba banaakayimba Nelson kayimba ekisa kya Yesu kankoledde nze ndiwo lwa kisa kya Yesu ebintu byange byonna byenfunye kati kumba omukyalo oyo mukunfuwa ne bateekawo ekibbo yajja n'ateeka ennamba ye n'awandiika ennamba ye n'amannya ge n'agateeka mu kibbo kati nze bali bwe baabala nga mu kibbo nga tuba ssente ne tukalaba ng'ataddeko ojja kujja on Tuesday ondabe ku ssomero lyange nange nagira nsanyuka era Tuesday yaddako nengenda nemulaba netwogeramu bambi omukyalo n'asanyuka namba nakwokyayoko nanjukyayo ngenda nakusapootinga kati baweze bameka babiri kati waliwo ne church endala kati eyo church eyo gye nayimbako yasooka St John's Church Kazinga Bwegerere then nenyimba ku Anglican Church eri eyo Namugongo Matters kati ne bampita ku church endala St Makabuto nenyimba waliwo mami wambamita mukyala Ted Kimulwa yasanyuka oluyimba olwo naŋŋamba mwana gwe oluyimba luno nga lulungi ne tufuuka ba mikwano kati omwami oli eyasooka naŋŋamba nti Nelson oluyimba luno olaba otya we tulugattako oluyimba olulala nga kolabo ne tugikola ekisa kya Yesu ekyo nakyo ne kolabo eri neesitula oluyimba olwo ekisa kya Yesu naye nze bwe nali ku DMS Records manyi studio wabeerayo abantu nga bangi nga banyumya emboozi kolabo ne banyumyanga ku kolabo nga kolabo nzibu nnyo zisobola bayimbi babayita ne ku video shoot ne batajja biki kati nefuna bias ku collaboration era omwami oyo yannemerako nnyo nga sikyagala naye neŋŋamba wange katukole ki katukole neŋŋamba noonya omuyimbi nenoonya nagambako Pastor Bugembe naye Pastor Bugembe ali bize Judith Abiri nga ali bize ebiseera ebyo abiri yali mu ggwanga yalimu 20 tukolaba erimu wakati twatandika process 2014-2015 kati munnange netuukira nentukirako Rebecca Jingo oyo omugagga ng'ayagala ogisponsoringa ayagala okussaamu ssente yes kati nonya Rebecca Jingo bambi namutuukira nabera open gendi ngamba Nelson nange music wange aganye sina budde bumutambuza sisagala nkuwe kolabo nga sigenda giwa budde nenkikkiriza nemuta kati mukunoonyereza okwo ne Mawiri Nantume nali namwagala dda ate nga oba mu period eyo oluyimba olwo nasangayo mu DMS nga bakola champion oyagala nsakkirize tigwe champiyoni olina okuwuliriza bye nkugamba maama kati nemwagala nnyo era nga mwagala nnyo kati nembagamba no tukole ne Mawiri Nantume naŋŋamba omwami naŋŋamba munoonye nengida ne munoonya nefuna enamba ye nemukubira naŋŋamba jangu ku Mubaraka alina ofiisi awo ku Mubaraka nengida nemutuukirira nemuyimbiramuko oluyimba lwenjagala tukole naye kitegeeza wali oluwandiise I'm a writer enyimba nziwandiika nendiwandiika oluyimba olwo Mukama njagala nnyo kulaba kuba osanyusizza omutima gwange osanyusizza abantu bange
ne mikwano gyange bw'otyo njagala ndabe ku maaso go nfukamire nkukwate mu ngalo kati ate omuwala olala ate nga mwayimba lulala nanti kati nga tutunaba kutuuka ku kolabo kati ne kati kwe kuŋŋamba nti leeta omuntu abo ayakugambye tukole kolabo twogere ku mmeeza kati ne ŋŋamba nenzirayo omwami ne mugamba nantuma agambe bw'ati ne bw'ati ne ŋŋamba akwetaaga twogere era omwami oyo ne mmuleeta ne mwogera Oluganda kaba kasentaawo kasentaawo kitegeeza kati kolabo mwagigula sente meka mwagira Maureen mwamwameka 3.5 million 3.5 yes olimba naawe I have the 3.5 million nga zaaki zakubeera mu luyimba yes kukola kolabo y'oluyimba we paid 3.5 million yes Maureen Nantume yakusambye no 3.5 okubeera mu kolabo yes minga kolabo bazitunda sente nyingi yeah 3.5 million Banna naye mbeere sitantunde nga 3.5 yes wow now signing a receipt yeah I have the proof my people very professional buli kimu twakiteekanga mu writing kati awo nga kwe kuli ne production ne video because kwaliko video nga byonna biwedde 3.5 million tegeeza that whatever because kyalimu okukola oluyimba byonna nga biwedde oluyimba ng'oli standard cerebral lwabeeramu 3.5 million kati we twamala awo ne tukkiziganya buli kimu kati nankubira naŋŋamba no awo yatugambira awo nti twetaaga tufuneyo writer asobola tugatta ffenna awamu ng'ampulira bwe nnyimba then naye abamanyi naye then n'awandiika ekintu nga ffenna kitukolera nga kiba favoringa yes kati nampa enamba kumpe namba akubire omuntu ono bamuyita John K the writer mumanyi John K my brother kati nenkola ki ne mukubira Maureen atwadde namba yo tukukubire oli luddawa tukusinkane natugamba ndi Mutungo John Kasula Mutungo by then waliyo studio eyo Mutungo biina yabangako kati munange ne tumukubira omwami ne mukubira n'avuga emmotoka n'ansinkana mu town ne tugenda ne tumusinkana John K ne muyimbiramu n'agamba Nelson weetaaga vocal training John K n'amugamba eddoboozi lyo nnyo weetaaga training ne mugamba John K yimba ono yimba ekisa kya Yesu ne tulumuteeramu nagamba no because vocal training ningikola nga nze kati ate nga sigala mu studio nga sigikoze nangamba nti no tugenda kukola vocal training for 1 month wangi taata olyoka oyimbe ne serebe yes nagamba vocal training ogikola $7,000 for 1 month era ne tumusasula ne bantange John K sekolinde John K the writer yes kala other writer yakozesa vocal cords vocal training era y'omu ye John K yankozesa luyimbo vocal training naga $7,000 era vocal training nagikolera wa John Mary mu Kikoni M1 records nagikolera for 1 month kati yayita mu bizibu ne mumusasula ensanvu kati ne tutuuka ku luyimba lindi ekiseera kye oluyimba John K luwandiikira 1.5 million nga ze ziri ze wa Maureen no tezaali ng'omwandala ndala za writing the song omuyimbi okukola oluyimba ng'ayita mu bugubi obunene writer yes 1.5 million tumusa kati ate studio eyo gye twakola mu Red Records Brian JJ yatwala almost gyali $6,000 production audio yokka $6,000 by the way
kolabo eyo bwe mbanze nganze nga njibaliridde studio yokka eyo yantwala kola ekintu nga 8 ate endala nga zaki nimba olwo lwalina stories sitole y'oluyimba linda ekiseera kye kati munnange nawandika olimba netumala production kati production eyo nantume twalina production ya sawa 4 kukola luyimba kati nantume yalina by then yalina emikolo gye saamu n'enya nga bozungodde eno nga mwe yafumbirirwa yesu yayanjulira awo kati nakola ki yajja saawa emu kati nga omanyi nze nali muvubuka muto ng'omanyi avubuka bayayaana nali siri exposed nnyo ku ngeri babikola batya nga kati Maureen nantuma yajja John K yamutwala straight mu studio na recording party ye kati oyamala nabampita nange nengenda mu studio nenkola ki nagenda otuuka nga keys ziri waggulu mbadde manyi abayimbi abagenda okukola kolabo bonna mubeera mu studio omulundi gumu n'ogamba oyimbi owanise nnyo kakkanamuko kati awo wotugenda otambulira ffenna Maureen yasooka n'arecording n'avoicinga gwe bakuleeta luvannyuma ngenda okutuuka okugema naye nga sizisobola bannange nenyimba kati John K nangamba yimba eddoboozi eryaki erya eddene nenyimba eddoboozi kati producer maki yakola bwe namala okuyimba byonna ng'avaawo ng'agenda ku reception nga ntextingira message ngamba Nelson oyimbye bubi producer gye Branjeje yagamba atya Nelson oyimbye bubi Branjeje likubuuzizaako ki ogamba otya omwami omwagala because Branjeje ennyimba zange ezisinga ye yazikola mwagala nnyo naye yangamba oyimbye bubi naye kyengenda okukolera John K yawakana nnyo naye because John K ya insistinga nti oyimbye bulungi kyenamanya oluvannyuma yali agala kuprovinga bali baami ti 7,000 zigiri zikoze olaba eddoboozi kati ddene katulenge gye nali omuto nga eddoboozi teri liwewuka ligezze kati munnange nangamba ngenda kuwa oluyimba olwo because Maureen yali abuze balance we nga mu ndagaano mulimu tetukkirizibwa kujja luyimba mu studio nga tetumazeeyo n'antuma balance we